Ekifo kino bakiyita Mapeera Bakateyambers Home. Ekifo kino kyatandikawo mu 1978 n'omugenzi Kalidinaali Emmanuel Kiwanuka Nsubuga. Era ekifo kino kiyimiridde ku musingi gwa Kereziya Katolika nga Kampala Archdiocese yeevunaanyizibwa ku kifo kino ne ba Good Samaritan Sisters abakola omulimu guno. Kifo kino tekisosola bantu, kiyamba abantu bonna ab'amadiini ag'enjawulo, Abakatuliki, Abasiraamu, Abakristaayo n'abantu abalala abava mu nsi ez'enjawulo, kubanga bannaffe bangi bajja okukolera muno okuva e Burundi, okuva Sudaani, Rwanda, Bannakenya n'Abatanzania ne bamaliriza nga tebasobodde kuddayo waabwe naye ne bajja mu maka gano ne tubagabeezaawo. Omwaka gwa 2015 nga 28 Novemba twafuna omukisa okukyaza wano Papa Francis. Mawulire gaali ga ssanyu nnyo eri ffe ababeera mu kifo kino n'abalala abatabeeramu mu kifo kino, naddala abo abantu abali mu bwetaavu, kubanga bonna mu Uganda bakuŋŋaanira wano okwaniriza Papa Francis. Papa Francis yajja mu kifo kino ng'ensonga eyamuleeta kwe kwagala okulaga omukwano eri abantu abo ensi beetakyalowoozaako, abanaku abali mu bwetaavu. Yajjirira abantu bonna era bwe yajja wano mu maka gano yasiima omulimu basisita gwe bakola, ko n'abo abantu abalala abeenyigira mu mulimu guno mu ngeri ez'enjawulo abaali bakuŋŋaanidde mu kifo kino, mpozzi n'abataaliwo. Yasiima nnyo omulimu ogukolebwa muno era n'agumya abo abali mu kifo kino abalabirirwa mu kifo kino nti okubeerawo kwabwe wano kwongera okubalaga Kristo, okwagala kwa Katonda, kubanga bafiibwako ng'ate abatakoze eki, abatasuuliriddwa ne bafiibwako mu ngeri ey'enjawulo nga baweebwa obuyambi obw'enjawulo bwe baba beetaaga. Era yatuwa obubaka n'agamba parishes zonna n'ebitongole eby'enjawulo, communities zaffe yonna eziri mu Uganda, yasimba nnyo essira n'agamba tuyambe abantu oba tuddukirira abantu ab'enjawulo abalina obwetaavu obw'enjawulo, naddala abanaku. Abo abalina kye basobola okubagabana nabo bagabane nabo. Era n'akubiriza nnyo families zaffe, mpozzi oba oli awo yagamba Kereziya n'abantu abalala tetuteekeddwa kuggalawo nzigi ng'abantu abo abali mu bwetaavu weebali ne tutabayamba. Era n'agamba abantu bangi nnyo babonaabona, naddala abaana abato babatwala mu trafficking, naye tugezeeko nga bwe tusobola okulaba abaana abo nga tukola ki, nga tubayamba mu ngeri ezitali zimu, tetutuula buyituuzi oba okuyimirira obuyimirizi, naye tulabe nga tukolawo ekyenjawulo nga tubadduukirira. N'akubiriza nnyo families zaffe yonna gye tubeera nti okwagala okutuufu kusibukira ddala mu famire. Abazadde nga bwe baagala abaana baabwe era nga bwe baagala abakadde, bwe bateekeddwa okufaayo ne ku mbeera ez'abantu abali mu bwetaavu, naddala abanaku. Yamaliriza ng'atuwa omukisa n'atusaba okumusabiranga bulijjo, ate naffe n'atusuubiza okutusabiranga. Ku lunaku olw'eggulo lwe twafunye amawulire g'okufa kw'omutukuvu Paapa gaatwennyamizza nnyo, ng'era Abakristo abalala bonna n'abo abaagala Kereziya Katolika n'abasiima emirimu gya Paapa gy'abadde akola. Twennyamidde nnyo, ate olw'okuba nti ffe twamulabirako ddala wano ewaffe, kyayongedde okutukola ki, okutuwuliza ennyiike. Naye mu budde buno
nga kiki twamusuubiza ngera bwe yatusaba okumusabira nakati atusaba ssaala. Tetulina nteekateeka ndala zonna ze tuteekateeka tugambe nti tugenze e Roma twetabe mu kuziika okwo, naye okwetabawo kwaffe n'abali mu kkungubaga e Roma twegatta wamu n'ekereziya yonna okwongera okusabira kitaffe omutukuvu Paapa Omukama amuwummuze mirembe. Mu kifo kino byebyo bye njogeddeko. Mpozi yalambula abalwadde n'agenda ng'abatuukako, n'abaali basigadde mu bisenge nabo yabatuukako. Kyekyo ekyenjawulo ekyo yakolawo n'obubaka obwo nga bwe mbwogedde. Teyasimba muti naye yatulekera essaala. Ssaala kyekyali ekintu ekikulu, mpozi ne sipiiki ye, ebigambo ebyo byensobodde okuggyayo, mpozi n'ebigere we yayimirira nga yakatuukira ddala wano. Essaala yagituwa n'okutuukako wali we twaziika omugenzi Kalidinaali Nsubuga, then oluvannyuma n'atusiibula n'agenda. Omwaka ogwo gwe yajjiramu n'omwaka ogwaddako 2016, 2017 abantu bangi nnyo beeyiwa mu kifo kino kubanga abasinga obungi baali tebakimanyi, ate era n'abaali bakimanyiiko mpozi oba oliawo baali tebakitwala nnyo nga kyankizo. Naye okukyala kwa Paapa tamala gakyala buli wantu. Baayagala nnyo okujja okulaba abantu be baalaba ku TV be yajja okulaba, then ne batuwa n'obuyambi. Beenyigiramu nnyo okutuwa obuyambi okudduukirira abantu bano, era abamu bakyatuwa. Twongera okubeebaza nti okujja kwa Paapa kuno kwakola amakulu mangi nnyo eri abantu, era tubeebaza okulaba nti batuyamba era bongera okutuyamba kubanga gwo omulimu ogw'okuyamba abanaku si gwa kuggwaawo. Awulikika bulungi kubanga ebifo ebirala oba oliawo ebiyamba bakateyamba muno mu Uganda, kino kye kimu ku bifo ebikulu ebyasookera ddala. Kale okubeera nti bajja wano nsuubira nti kyali kikola amakulu kubanga omulimu ogukolebwa wano abaminsani abaasookera ddala basooka gukolera wano gw'okuyamba abali mu bwetaavu, kubanga Mapeera ne banne bwe bajja wano omulimu gwe baakola gwe gw'okuyamba abantu, okudduukirira abantu abali mu bwetaavu, okununula abaana abawala n'abalenzi abaali batwaliddewo mu busibe ne babaleeta mu kifo kino n'okuyigiriza eddiini. Awo nno ndowooza kyali kya ssanyu nnyo okulaba nti ne Paapa yajja wano okulaba omulimu guno ogw'abaminsani gwe baatandika nti era gweyongera mu maaso, tegwakoma awo naye gukyeyongera. Abantu abamu abajja wano okulambula okulaba Paapa yagenda wa, abantu bajja, sijja kigaana bajja okulaba, era abamu abajja abamu bw'obagamba wayinza okubeera nga bazze kulambula bulambuzi si lwakuba nti Paapa yajja, naye bwe tubategeeza nti Paapa yajjawo wano ne tubalaga n'ebigere ebyo we yalinnya kibasanyusanya, ate ne bagenda ne babuulirako abalala, nabo abalala ne bajja wano okulambula okumanyira ddala Paapa wa we yajja. Kitaffe Paapa omutukuvu lwe yajja wano e Nalukolongo, wano wennyini wennyimiridde we yateeka ekigere kye ekisookera ddala n'alyoka ayingira mu kereziya, era twamaakingawo. Bantu bangi bajja wano baagala nnyo okuyimirira wano omutukuvu Paapa